po jako akawuwo. Abasuubuzi b'engoye mu kibuga Kampala olunaku lw'eggulo batandise okulaga obutali bumativu bwabwe ne bagaana okuggulawo amaduuka gabwe nga balaga obutali bumativu olw'emisolo gavumenti gye babinika. Musazeewo okutukubira amasimu okutugamba nti okwekalakasa tegenda kubeerawo kubanga omusolo mwagukyusizza. Omusolo mugukyuse mu buwandiike ensi esobole okukitegeera ne bannaffe bennyini betwagambye okuggalawo bajja kuggulawo senga ebiwandiiko ebyo binaamala okufuluma mu butongole. N'olunaku olwaleero bano bakutte olunaku olwokubiri nga bangi tebaguddewo maduuka gaabwe era nga ku bizimbe byetutuuseeko okubadde ekya Capital Kedi ko n'ebirala tusanze amaduuka masibe. Abamu ku basuubuzi betusanze ku Capital Kedi bakukkulumidde abaguddewo olw'obutayimirira nabo mu kiseera kino kubanga bonna emisolo gibanyigiriza kyekimu era bano bagamba nti si bakuggulawo okutuusa nga gavumenti esaze ku musolo egyabasibwako. Yaffe tuli wakuggulawo okumala ebbanga lyonna na gavumenti okuba gavumenti paka wone kukyusa omusolo ogwo eyassaawo okubanga ekugjawo okukumira mu kiro okusinziira nga ku bantu abamu bajja ebintu wabweru singa ateekawo omusolo ogwo okumala mu kiro mazima tebikyaliko ki magoba. Kyokka oluvannyuma atuuseeko ku luguudo lwa Nabugabo tusangidde abasuubuzi abasinga nga abamu bapondoose era bano babadde baguddewo amaduuka gaabwe. Ebano bwe bayambitwala ebiri ku musolo gwe baleese egenda ba yeesatu kitundu. Omunnayuganda twakava mu lockdown gavumenti tetutaasiza n'omulundi n'ogumu. Ku ssaawa nga mukaaga ez'omutuntu waliwo ekibinja ky'abantu ekiragidde abasuubuzi abadde baguddewo amaduuka gaabwe okugaggala bunnambiro. Teri kuggulawo paka nga gavumenti erina kyekoze ku misolo egyo. Naye gavumenti bw'enaagaana atayinza gaana kubene muno mwejja omusolo mu basuubuzi mwejja omusolo era tesobola kuyimirizawo ggwanga nga tewali busuubuzi. Bo abasuubuzi abalagiddwa okuggalawo batunyonyodde ensonga lwaki kino bakikoze. Sinzirawo naffe abaganje okuggulawo embeera ebayinze natugaba ffenna gavumenti aba tetuguddeeko tusazeewo okuggalawo kubanga era naye tuggala ebintu tugenda bitunda biggwewo ate towe kyetutunda omusolo mungi renti mungi embeera tuyize ne bakasisema betuguze emaali tekyatambula. Bimbeera okutyangana bano kuggalawo bizimbe naye nga ndowooza embeera eriwo omusolo okubuuza omwayinirowooza ate tewali gwe bagaana kuggulawo kisinziira gwe embeera omusolo ogukozesa gutya kitegeera ekatigafa tusolera kutumenya. Abamu ku bano nga bakulembeddwamu Kafeero Ssewankambo Muhamadi ategeezezza nga watali bumu mu basuubuzi kubanga abamu bagaddewo ate abalala ne bagaana kino okukikola. Newe tuba nti emisolo gyonna gye tumenya bannakampala bonna twali wamu oba bangoyo oba baaki emisolo ffenna gitukola ki gitumenya kyenkanyi. Naye bannayuganda kirabise nti bonna tewali mugagga bonna baavu. Twagambye nti tusooke tuyimirizeemu gavumenti esale ku misolo naye tegiweze na ssaawa tegyaweze na ssaawa 3-4 ng'abantu bonna bakoze eki baguddewo. Poliisi okuva ku CPS etuuse okutangira abasuubuzi okwegugunga nga waliwo n'omuvubuka akwatiddwa nga bamulanga okukuma mu bantu omuliro. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.